buli wenzijukira sitole y'omwana wange mpulira nga nfa nasiirye. Ndi mu mwezi ogusembayo mu kisiibo, bino sibalimba mbabuulira amazima sandi balimbye. Nkaaba ne ŋŋamba ntandikiddewa nsitula omwana wange, naye ng'omwana tosobola musitula ng'alinga ejjinja. Nenzija e Kampala. Bwe najja e Kampala omwana nanfuukira omwana nze kambabuulire. Kitaawe nangoba tagamba omwana si yamuzaala, namungobya. Naye nga nze gwe mulaba nafumbirwa ndi mwana muto, nze kitaabwe yansanga nsoma nampa olubuto. Nekyasinga okunnuma ennyo omusawo nga zo tujjanjaba yali mukyala musiraamu bw'ati mujjukira bulungi nnyo. Kyava mubikkulako bw'ati n'agamba guno omulambo ogwafudde dda gwe mumpitira nkuba empiso muyite Kakwaya amutwale mu mmokyale. Nempuliranga ngenda kufa. N'ayingira mu kiyumba n'alya enkoko zonna n'aziwuutamu omusaayi n'azisuula eri. Taata yalinawo embuzi awaka n'azenda n'azirumaaluma n'aziwuutamu omusaayi n'azisuula eri. Ne ewaka ne wasigala nga tewali wadde enkoko. N'abuuka n'agenda ng'asiba ku bbaati waggulu. Essuubi lyange liri mu kusijja bifaananyi, kukola busawo, warding n'ebirala. Era omulanga tewali mulanga gwe nsobola kuba gusukkako awo. Ogwange gulina kuba nti muganda wange naggaye ono ali mu mbeera mbi, naye bw'otuyamba n'otuwa ku mulimu ne tukusigayo ekifaananyi kimu, tusobola okutwala naggayi mu ddwaliro. Ne bw'otugulako akasawo kamu, osawe bateekamu amasimu, bateekamu obuntuntu obutini, ne bateekamu ebintu ebinene, bwonna tubukola. Naggayi omu ku bannaffe abadde batula wansi ne bakola ebintu ebyo, lwaliro ali wansi. Omulanga ogwo awo no wensinzidde nengukuba. Gyebaleko Mr. Labongo, muli muti eyo, gyebaleko. Mwebale gyonna gye mukola, webale kubeera na mutima gwa buzadde, webale kulabirira baana baffe, webale kutuzzaamu ssuubi eri abaana be twakuwa. Kaakati ekimpeerezesezza odiyo eno, nina sitoore gye nalabye kuno ey'omwana omuwala omulwadde. Gandaba mu butuufu baganda be oba baganda be, in fact baganda be ng'essuubi libaweddemu. Mwami Labongo, abo bye boogerako ebyabwe biwero ku byange. Mwami Labongo, nze ndi mwami mukyala muzadde. Mwami Labongo nali ku mulimu. Yali 2018. Omwana wange yali ku ssomero senior 5 ku Jipura ejjinja, kuba yasomeranga muki mu boarding. Nali ku mulimu nga nkola ne bankubira essimu ne baŋŋamba Mama Razake yatabuse yazibye omumwa. Nze ng'omuzadde kwolwo katono nfe. Ne ŋŋamba nga sikirabangako mu bulamu bwange bukyanga mbeerawo. Kyenva nkubira kitaawe essimu ne mugamba ngambye omwana yazibye omumwa, yagenze ku ssomero, ali ku ssomero, gendayo olabe. N'atuukayo. Yagenda otuukayo ng'omwana si ye mwana, naye before tukubira ssimu omwana oyo olumbe lwamujja ku ssomero ne mulumufulumya geeti n'agenda n'asula muzikiti ennaku 2. Naye nga tebaŋŋambye. Omwana ab'omuzikiti be baamukwata ne bamuzaayo ku ssomero nga mu butuufu yeeyambudde nga n'engoye aziggyemu ng'ali mu vesti na bokisa. Bwe yatuuka ku ssomero ne bibasobera kwe kunkubira.
nze ngendo tuukayo okunona omwana nga mmanyi buno bulwadde kale bujja kumala bukole ki buveeko mwami Rabongo nze saasigaza bufumbo. Obufumbo bwafa olw'omwana, obufumbo bwagenda olw'omwana. Mwami Rabongo omwana yalwala, omwana yanfuukira omwana yanfuukira ekyenyinyalwa. Omwana bwe namuggyaayo bwe baamugya ku ssomero ne bamuzza awaka, nkolera Kampala, amaka gaffe gali Jjinja mu bulumi. Bino mbijja ku ntobo ya mutima gwange, siina gwe mpaayira, siina gwe ŋŋamba nti gundi yaŋŋambye nti nno byogere, wabula nga nze omuzadde eyakeera ku makya ne nzaala omwana wange Masembe. Ne ŋŋamba nkole nti omwana ono kyenva nkeera ku makya ne ŋŋamba nkolera Kampala, omwana ali eno naamujjanjaba ntya nga ndi Kampala. Ne nkeera ne nsitula omwana wange ne ssaawa 9 ogw'ekiro, naye nga mpulira obulumi bunzitanze. Gwolaba bannange mbabuulire, bakazi bannange, nze nakaaba amaziga ne ganzigwa mu kiwanga. Buli we nzijukira sitole y'omwana wange mpulira nga nfa nasiirye. Ndi mu mwezi ogusembayo mu kisiibo, bino sibalimba, mbabuulira amazima sandi balimbye. Nkaaba ne ŋŋamba ntandikiddewa. Nsitula omwana wange, naye ng'omwana tosobola musitula ng'alinga ejjinja. Napangisa omutto mulamba ne mmuteekamu ne tutuuka e Kampala. Bwe twatuuka e Kampala ekireka, kuba nze nali mbeera najeera, ne mmujja mu takisi n'agigaaniramu ng'alinga ensolo. Ne bankwatirako ne tumuteeka ku booda, naye mmuteeka ku booda yenna ng'alinga empologoma, nga waasimba ekigere waakisimbye takijjaawo. Mumala kwekaka naye ne ŋŋamba ntandikiddewa ne nzija e Kampala. Bwe najja e Kampala, omwana nanfuukira omwana nze kambabuulire. Kitaawe nangoba, tagamba omwana si yamuzaala, namungobya. Naye nga nze bwe mulaba nafumbirwa ndi mwana muto, nze kitaabwe yansanga nsoma nampa olubuto nga seebakangako na musajja. Omwana gwe njogerako mwana wange wakubiri, nze mbadde mufumba emyaka 18. Sifumbirwangako wabweru, sizaalangako wabweru. Taata wabwe yanzaalamu abaana 4. Namusanga tuli mu muzigo ne tukola, ne tutuukayo tuzimba amaka. Naye nze gwe mulaba obulwadde bwaleeta obuzibu awaka. Omusajja n'agamba omwana si yamuzaala. Ne ŋŋamba ye naakola ki? In fact twatuula ne mugundi mu miitingi n'abazadde bange. Taata n'amuyita n'amugamba ogaanye okujjanjaba omwana oyo, naye singa bukeera ku makya omwana oyo n'afa, omukazi oyo oli mutunulako otya? N'akwatibwamu katufansonyi awo n'atuwaayo $20. Ne bandagirira e Masaka, waliyo pasita wa kyaki, ne baŋŋamba twala oyo omwana e Masaka, buli kimu kyonna kisoboka. Ne ŋŋamba kale ne ŋŋenda e Masaka. Bwe twatuuka e Masaka ne tusula mu kikyaki, naye nga bamusibye enjegere kubanga yali abula, naye nga tayogera. Omwana yabeeranga awo ng'atudde, nga muyinza obeera awo nga munyumya nga mugenda olaba nga olumbe lumukwata nga lumutwala mpola mpola bwe ku n'azikira. Nembeerawo kati bwe twabeerawo, omusajja oyo okusumba bwe yatuukayo n'atunuulira omwana nga tajja musobola, olwo atandise okkene n'endusu, nga yenna akeera ku makya n'ayasamanga embwa nga tabunira. Nenna atugamba mwana oyo mumutwala e Masaka mu ttawuni wali e Mulago, naye nga tetunnamutwala Mulago e Masaka. Olwo bwe najja e Kampala nagenda ensambya nga mmanyi oba musujja gwa ku bwongo. Ne bamukebera nga tebalaba kimuluma, ne bandagirira Mulago omukadde. Ne ŋŋendayo ne banoonya ekimubula ne kibula. Ne bandagirira Mulago omupya, ne ŋŋendayo ne banoonya ekimubula ekimuluma ne kibula. Ne banziramu ne bandagirira Ejjinja mutwale mu ddwaliro ly'abalalu. Ne nzirayo ne mutwala Ejjinja mu ddwaliro ly'abalalu, ne banoonya ekimuluma ne kibula. Jjukira ezo zonna ssente. Ne ŋŋenda e Masaka. Kati omusajja bwe yagamba muwala mugende wali e Masaka mu ddwaliro mutwaleyo omwana oyo. Ne tumutwala ng'azibye omumwa tayogera. Bwe natuuka e Masaka ne bampa ekitanda. Bwe bampa ekitanda ne batuteeka mu ddwaliro ly'abalalu. Lino ly'eddwaliro eri Mokyale. Abafu balaba nga babayisaawo wano nga babatwala eri mu Mokyale, naye ng'owange mulambo gwa jjo. Tafuka, talya, tanywa,
toyina ky'omuwana akirya naye nga yeegolola bw'ati nga mayiti ng'era mubikka ne bw'aba yeebase taddangulu paka enkeera naye nga n'okufuka tafuka nga mafu naye nenkwata ebyenda byange nembisiba wamu bwe nti neneesiba ekigoye ng'era omuzadde ne ŋŋamba ekijja mukama gw'omanyi nekyasinga okunnuma ennyo omusawo nga zo tujjanjaba yali mukyala musiraamu bw'ati mujjukira bulungi nnyo kyava mubikkulako bw'ati n'agamba guno omulambo ogwafudde dda gwe mumpitira nkuba empiso muyiteeka kwaya mutwale mu mmokyale nempuliranga ngenda kufa nempulira ebyenda byonna nga biyiika ne ŋŋamba yii mukama netubeeraawo ngenda omukwatako nga ndaba akatima kakyateetera ne ŋŋamba mukama gw'omanyi netubeerayo eyo kati bwe twabeerayo eyo maama n'amuyita n'amugamba jangu olaba omwana wo nga tannafa nnyamba n'agamba maama nze sijja kujjawo aba alaba ng'omwana wange amukomyewo ejjinja ne ŋŋamba maama muleke naye ndowooza yagenda olaba nga kimuyitiriddeko enkeera yakeera yatuuka e Masaka ssaawa 2 ez'okumakya nga nze neekyawadda bwe yatunuulira omwana puresha ne zimukuba ne bamuteeka ku kitanda ndowooza yali amanyi bye tumugamba tulimba ne batulagirira omusawo eyo ku booda ya Tanzania ne tugenda nkubuulire ovuga okuva ekyotera booda ekutwalirayo emitwalo 7 bwe twatuuka eyo ne batugamba wano tebayingizaawo ngatto lujja lunene bwe ruti ne tutuulanga enkuyanja olw'okuba nti omwana embeera yali mbi ne batuyisaawo buyisaawo batuyisaawo okuyingira munda omusajja n'agamba omuntu gwe mundeetedde ng'awunya ekivundu mumufulumye mumuteeka erinja mumukolerako eyo bwe twakwata omwana omufulumya bwe twamusitula bwe tutya amagulu ne gadde omumwa ne gudde enkoto amaaso ne gakyuka ensingo nekyuka nedda enkoto n'emikono ne gikyuka ne gidda emabega enduulu neeraya buli eyaliwo n'antunuulira nze puresha ne zinkuba n'engweri nenzirika tata wange n'amusitula bwe yamusitula ne batugamba tuleete amagi amavundu ne bagula amagi amavundu ne basima ekinnya ng'entaana ne bamuteekamu naye nga mufu wajjo okumuteekamu nga tewali amusobola amaanyi amangi ne gamusitukako amayitirivu n'akuba buli kiramu omusajja omwana ne bamunyookeza era engalo ezimu zajja ne tuvaayo bwe twavaayo yafunamu akalembereza ka nnaku 2 we yatandikirwa ng'olwo tuli waka ewaffe mu kyalo e Masaka n'ayingira mu kiyumba n'alya enkoko zonna n'aziwuutamu omusaayi n'azisuula eri taata yalinawo embuzi awaka n'azenda n'azirumaaluma n'aziwuutamu omusaayi n'azisuula eri ewaka ne wasigala nga tewali wadde enkoko n'abuuka n'agenda ng'asiba ku bbaati waggulu neŋŋamba bannange kiki kino kyendiko kati ne bandagirira eyo ejjinja waliyo omusajja bamuyita simanya kalya butiko simanya tekavunda ng'olwo omumwa gwaziba omusajja n'atuwa eddagala bwe yatuwa eddagala n'agamba agenda kumala omwezi mulamba nga amalusu gakaza amalusu ne gakala amalusu bwe gaakala n'atandika olwo n'aziba omumwa nga tayogererako ddala kompuliitire n'agamba n'ekyo kijja kuvaawo ekyo bwe kyavaawo nemmanya nti kati omwana wange ateredde tebyali bituufu waayitawo emyezi nga 8 mwoyo covid omwana n'atabuka bannange omwana yatabuka omwana ng'afujja bufujja malusu ng'omusota omwana nga tumusiba njegere nange ekiseera ne kituuka ne ŋŋamba kamuweeko kitaawe abeere naye kitaawe n'agenda n'abeera naye simanya bamutwala ku musawo oluddawa naye nga buli we tugenda ssente 780 mmeka ne tusigala nga tetuyina wadde 10 kitaawe bwe yawulira ng'amukooye n'amunziriza n'amumpa n'embeera naye najeera bwe nabeera naye najeera nze gw'olaba nayita mu bulumi akuba abantu nga nanga nkuba nga nkwata nankuba nanjuuyanga akasaaniiko n'agendanga ku misigo n'amenya toyi z'abandi n'agendanga ku misigo n'akuba abantu bannaye mbabuulire temuggwamu maanyi era nze mbabuulire bakyala bannange omwana wange obulamu bw'alina kati yabujja butabika newe munaatambula mutya wadde mukyawakana saagala muwakane mukwate omwana oyo mutwale butabika mujja kujjayo ekiramu nange butabika nagendayo ku mulundi ogwasooka bwe nagendayo ne bamutya kuba yali atonnya bannange omwana oyo yatonnya
nga naye yakogga ng'alinga omwana atalina musaayi nga yaziŋŋama ne bamungobya nga balaba tewali ajja abeera naye ng'apamaawo afukaawo ne bamungobya ne baŋŋamba tetujja musobola ne bampaayo amakerenda naye ku luno lwe namuzzaayo naggulawo fayiro bupya omukazi ne mugamba omwana nkuba era twali twakatuukayo n'akuba banne ne baŋŋamba muleke wano ne mubalekera ne bamala naye emyezi 3 ne baŋŋamba tukomawo wano paka nga tukubidde essimu omunone ne mmulekayo ne baŋŋamba sasula ssente ku kantiini zaanaafunangako ebyokulya kuba yali mutongo era balina mmuteeka mu bato banne ne mmulekayo n'amalayo emyezi 3 bankubira bukubizi naye nagenda otuuka ku mwana wange nze gwe mulaba nasooka nakufukamira nensaba neŋŋamba ayi Allah nze kino sikirabanga nga si yeye ng'omwana wange yadda mu nnomo ng'omwana wange y'oli yennyini kubanza omwana wange mukkakkamu era kasita nawulira nga ŋŋamba maama wange ne mugamba taata wangi neŋŋamba yeggwe taata nti ye maama yenze maama nateredde nga sikikkiriza bwe obulamu omwana wange bw'ayina kati mukwate omwana oyo mumutwale ebutabika temutya nti ajja funirayo embuto ebutabika tebafunirayo mbuto emmere gye bafumba simanyi kye bagiteekamu naye tesobola kukkiriza mwana kwegatta tesobola tebajja muwa mbuto bajja mulabirira nze ge magezi gembawa abakazi bannange ebyo byonna bye mulowooza mbu sitaani biki mugenda kutambula n'engatto ziggweko soole mutuuke ekiseera nga temulina wadde 10 bwe muba mulowooza mbalimba mwami Rabongo waiba azze gye muli nze mu abampe njogere nammwe mukakase bye mbagamba nti ge mazima. Emboozi ya leero ya nnaku ekaabya era emala amaanyi naye ffe nno abakkiriza munda muffe tugamba nti akaseera we kafuukira kakatyabaga ate Mukama walina otuweera amaanyi n'amagezi okwongera okuyiiya n'okulaba butya busooterezaamu embeera. Obulamu bumpi nnyo Katonda bw'atyo bwe yabukola osanga ekibufuula obumpi kwe kunyuma kwabwo. Olwaleero tubaawo era ebyaleero tubimanya nnyo. Ekitufuula ebitonde bya Katonda kiri kimu tetusobola kumanya byanca n'ekimufuula Katonda kiri kimu nti ye yekka yasobola okumanya ekiri mu lunaku lwaffe olw'enkya. Sikulangako interview ya kika kino nawe olwaleero ngikoze mbadde forced okugikola kubanga ndabye nno nga gye nkoma okwetuulako kiyinza okuvaamu ekirala. Obulamu bwa Naggayi busaanawo, obulamu bwa Naggayi buli matigga, mukwano gwaffe era wetwogerera kati tasobola kwogera, talya, tayimirira, tatuula, tamanyi nakiri ku nsi. Tumusabire, si byangu. Olwaleero interview eno ngikoledde wano ewa Naggayi bangi mwadde temumanyiiwo, mwadde mumulaba nnyo kwa TV Village naye Naggayi ava wano we tumujja ne tumutwala kwa TV Village. Abadde alina by'asoma, ayiga okusiga ebifaananyi ng'era alina essuubi nti olunaku lwe olw'enkya lusobola okukyukamu ne lwawukana ku lwakati. Wadde olumu bimumenya olw'ekirwadde ekimusumbuwa n'ebirwadde eby'enjawulo ebimwezinzeeko, naye bambi era afuba n'atuukawo. Bya nnaku ebyaleero naye mbadde nsaba obyekkaanyi, sinakindi nawe otusalire ku magezi butya tusobola okuyamba mu Naggayi. Tukikwatire wamu kituzizoyeeko, nze si kyakisobola, baba Naggayi takyakisobola, osanga gwe bonaatwereatako olina engeri gy'onaatuyambamu. Essuubi lyange liri mu kusiga bifaananyi, kukola busawo, warding n'ebirala. Era omulanga tewali mulanga gwe nsobola kuba gusukkako awo
ogwange gulina kuba nti muganda wange naggayo ono ali mu mbeera mbi naye bw'otuyamba n'otuwa ku mulimu ne tukusigayo ekifaananyi kimu tusobola okutwala naggayi mu ddwaliro naye bw'otugulako akasawo kamu osabe bateekamu amasimu bateekamu obutuntu obutini ne bateekamu ebintu ebinene bwonna tubukola naggayi omu ku bannaffe abadde batuula wansi ne bakola ebintu ebyo lwaliro ali wansi omulanga ogwo awo no wensinzidde nengukuba omu kubadde bakola ebintu ebyo ali wansi ekigendererwa kye kibadde kimu era buli kadde ekyakukola nnyo akyusa obulamu bwe nze nno nsuubira nti byabadde akola tusobola bikozesa kati ate netukyusa obulamu bwe takyasobola kwogera talya takyasobola kweyamba buli kimu kimutabuseeko mbadde nsaba gwe munnange mukwano gwa naggayi gwe abadde atugoberera tubeereddewo ebbanga lyonna mukwano gwaffe ali eyo gwe Katonda gwagenda okubako nekyabikkulira oluvannyuma okukola puroguraamu yaffe eno otuyambe tulwandire obulamu bwa naggayi kijja kuba kiruma nnyo naggayi tugendako nga tubali tulina obusobozi obumuyamba abe mulamu obulamu bwa muwendo bunyuma era tewali yandiyagadde buvaamu mu ngeri bweti naddala nga wabaddewo ekisolo mutaasa okubusigalamu tusiga ebifaananyi ebyo byolaba ebiri awo tusobola okusiga omwagalwawo kabeeya katinitini gwe munange alina birthday gwayagala okusupurizinga omwagalwawo yenna n'okusiima omuntu oyo akuweereddewo omulamu osobola otuwa omulimu netumusiiga mu bisiige ebyo nga byolabaawo ekisiige ekimu oba bibiri bisobola okutuyambako okufuna sente netwala naggayi mu ddwaliro tulwanye nnyo okutuuka kweno embeera naggayi tumugulidde eddagala tufubye naye tutuuse ekiseera nga mazima obulwadde bwa naggayi bweyongezi kuba bubi tewali yandiyagadde kubeera mu mbeera eno naddala nga gye tulimu ne naggayi gy'alimu buli omu yandibadde ayagala nnyo okuba independent okwesalirawo okwejjanjaba n'okwerabirira naye obulamu bw'ensi eno bwe butyo bwe buli